kitundu kya kubiri tugenda kubanga ate tukitandika n'omulamwa gwaffe twagutaddeyo dda ku mikutu gyaffe gye mugatta bantu okuli ogwa Facebook ne Twitter era ng'endowooza ezimu ku ezo eziteereddwayo ze ngenda okubanga ate mbatuusaako. Omulamwa gugamba nti olowooza kiki ekirina okukolebwa okumalawo abalunzi ababadde bakozesa eddagala eriweweeza ku kawuka ka mukenenya ARVs mu bulunzi kyokka nga lya bulabe eri obulamu bw'abantu gwegwo omulamwa gwe tutaddeyo. Tugenda kutandikira ku Facebook ne Luswata Vincent agamba abalitunda bakwatibwe era n'abantu basomesebwe obulabe obuli mu kulikozesa. Makumbi risk taker atejjusa emiti ebiri yali ayise ku Facebook agamba basomesa abalunzi obulabe obuli mu kikolwa ekyo. Kale tweyongereyo. Mutyaba Brian Lugave ayise ku Facebook agamba gavumenti erina okwekenneenya abasawo okuba bajjudde obulyake eteri mulwadde ayinza kuwa ddagala bisolo ate nga ayagala okuwona. Musoke Charles ow'omuggo ayise ku Twitter agamba ennansana ku Kinnabweru. Kale mwebali kutumbula ab'ennansana, nze ndowooza nti amaanyi gateekebwe kwabo abaligaba kubanga abalifuna balina okuba n'ebbaluwa ndowooza bakkiriza okufuna eddagala lino kwe bafunira eddagala lino. Kale balina okuba n'ebbaluwa kwe bafunira eddagala. 24M UG ayise ku Twitter agamba nze aliwo ebisolo sisobola kukikomya, balina kukomya oyo alimpa. Tuyinayo omulala. Kale zeze zimu ku ndowooza zammwe ze mwataddeyo ku mikutu gyaffe gye mugatta bantu era nga gwe atanateekayo yitayo obutereevu bannaffe bajja kubanga ate basoma gwe kyolowooza n'enkujjukiza nti endowooza zonna za bannaffe abatugoberera n'abo abagala BBS Terefayina si za kitongole newankubadde abakozi b'ekitongole.